Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso gyegattako. Olunaku lwaleero era tulabe enfumba gy'ofumbamu kawoono. Tugenda mufumbiramu ennyama, tugenda kufumba kawoomukalu nga bw'omulaba. Kawoomukalu akalubamuko kati beera ng'omuteeka ebbali. Funa ennyama, tugenda kufumbiramu ennyama nga bw'ogiraba. Beera ng'ogisalaasala yosooka ogiteeke ku kyoto. Teekako ennyama ku kyoto nga bw'ogiraba. Kati ennyama eno ebeera etokota, beera ng'oteekamuko ku munnyo ekikulu nnyo. Omunnyo sooka oguteekeremu awo mu nnyama eyo ng'etokota, kiba kikulu nnyo. Kati bw'omala okuteekako ennyama gireke ng'etokota, kati beera ng'otegeka kawo. Naye kawo ono naye mutegeke naye omuteekeko ku kyoto ebbali. Kuba kawoomukalu aba akalubira ddala. Kawoomukalu akaluba asobola n'okusinga ennyama okukaluba. Kati naye muteekeko ebbali atokote nga bw'olaba yuyo mutadde ku kyoto. Kati kawoono abeera atokota, eno beera ng'otegeka by'ogenda okuteeka, by'ogenda okusiikisa oba by'ogenda okuteeka mu nva ezo zibayita ezakawo. Tugenda zifumbira wamu n'ennyama. Mu kawo tugenda kuteekamu ennyama oba kufumbiramu ennyama. Kati funa essefuliya endala eyokusatu giteeke ku kyoto, tutandike okusiika ebirungo bya kawo mugenda okufumbira ennyama eyo nga bw'ogenda okulaba. Kati bw'oteeka kabutto mu ssefuliya beera ng'oteekamu obutungulu. Kawo nfumbye kiro ate era n'ennyama nfumbye kiro, byonna kiro. Teekamu ennyaanya, bw'omala kuteekamu obutungulu oteekemu ennyaanya, teekamu kaloti musale nga bw'oyagala, oba butono oba munene. Oteekemu green pepper, oyo galiki ow'ebikoola emuteekemu. Kati beera ng'otabulamu, bitabulemu ebirungo byaffe ebyo. Teekamu akanzaali kasimba nga bw'olaba. Kyenkola ky'oba okola, teekamu ka Royco kuba okozesa. Oteekemu ne Royco tube we bamuyita, teekamu bubiri. Jjukira eyo kiro yakawo etugenda okufumba wamu ne kiro y'ennyama. Kati bw'olaba nga ebirungo byo biyidde bulungi nga bw'obiraba, leeta ennyama eno gy'osoose okutokosa n'egonda, giteeke mu birungo nga bw'olabye. Ennyama yokka kisooka oggyemu ennyama mu supu oyo, ogiteeke mu birungo, gikyusekyuse bw'otyo nga bw'olaba. Bw'omala ennyama eno bw'ogikyusakyusa n'oluvannyuma leeta kawo, naye muyiweemu kawo oyo asooke ajje bulungi agonde, muleete naye omugattemu nga bw'enkoze. Kyenkola ky'oba okola, ogenda kufuna enva eziwooma. Kawo oyo omufumbiramu ennyama aba muwoomu. Kati leeta supu w'ennyama ono gw'oba okozesanga supu mu kawo oyo. Era supu gw'oteekamu kisinziira muli bameka. Nga bw'olaba tabulamu kawo waffe y'oyo nga bw'olaba. Jjukira omunnyo twaguteereddemu wali mu nnyama nga tugiteekako etokote. Kati eno mu maaso eno obeera olina kuluzaako buluza, olaba oba omunnyo gwanoze osobole okwongeramu. Bw'olaba nga bitandise okutokota nga bw'obiraba, beera ng'olooza ku munnyo. Bwe guba tegwanoze beera ng'oyongeramu gunoge bulungi nnyo. Kawo agenda kuwoomera bulungi nnyo. Kawo omufumbiramu ennyama, ekyamazima abeera muwoomu, bijja kuwoomera. Kati supu ono kisinziira muli bameka bagenda okulya ku nva ezo. Osobola okukola kawo oyo nga mugumu, ajja kuwoomera. Ndowooza ebifi by'ennyama obiraba biibyo mwebiri mu kawo bulungi nnyo. Tufumbye kiro ya kawo ne tuteekamu n'ennyama kiro emu. Beera ng'ofumba kawo ofumbiremu ennyama, bigenda kuwoomera. Tufumbye kawoomukalu. Kawoomukalu aba akaluba wanjawulo kwono kawoomubisi. Omanyi omubisi wa bbeeyimu mu kumugula ate omukalu wa layisi. N'olwekyo fumba kawo bw'otyo, agenda kuwoomera bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.